nze Nseyoko Savio. Abeera eno Nakawukessa Kawusolo. Badde neyanziza obuyambi bwe mwatuwadde n'okutufunira we tujja okubeera. Era neyanziza nnyo, nsaba Katonda abayambe kubawa emikisa badizeewo we mwajje. Saba abantu abali eyo mwenna bamaama ne bataata mwenna abandaba. Mannya gange yenze Nnaalongo Nabwami Juliet. Nasaba abazira kisa mwenna abali eyo abandaba munkwatireko. Mulaba neewaayo abaana bange saabasuula. Ne mbazimbira ennyumba ng'eno gye musobodde okulaba, munnyambe munkwasizeeko. Kuba nfuna buzira kisa asobola okunteerako ebibaati n'ettundubaala lyennyini linjokya lyonna lyazzeemu n'ebituli. Wano tumazeewo omwezi gumu n'ekitundu. Annyamba nkwasizeeko oba ayinayo ku bibaati ebikaddekadde naye bambi tufa, munnyambe bamaama ne bataata. Nina ekintu kye njagala to solving out. So abatulaba wakati mu bintu bye njagala tukole nze ng'omuntu bye mwantumye ekyokuzimbira ennyumba omukyalo ono mwebale, naye nga bwe mbannyonnyodde ti poloti eno baagigula $5,000,000 naye ku $5,000,000 baasigala nga batubanjayo balance oba baasigala bamubanja, sijja kugamba ffe, baasigala bamubanjayo balance wa $1,000,000 yasasulako $4,000,000. Kati kiyinza okutubeerera ekizibu okutandika okuzimba wano ng'omusajja eyamuguza poloti eno mu estate eno tannasasulwa ssente kuggwaayo. Kati guno mutawaana. Nsaba ne Ssekusaba yenna mbuwombeefu tusondeyo akakadde ka ssente. Poloti eno eddire eddala mu mikono gy'omukyalo ono nga teriiko kigibanja, nga teriiko agibanja. Ekyo nkisabye nga nze Vicky, nga nsinzira buterevu wano ku Vicky Exclusive. Ayina 1,000, ayina 5,000, ayina 2 kwako maama ekiwandiiko kyo. Ayina 5,000 oba 1,000 oba 10 oba emmeka. Nsabye busabe tusondeyo akakadde ka ssente kubanga omukyala wano waali enkyali kuvaawo. Poloti twadde twagadde tuyiwemu material tutandike constructingamu rooms 2 naye tetugenda kuzimbamu nga tetunnamalayo poloti eno. Buli kimu okirongoosezza? Yeah. It's time to leave. Yes. Kiki kyo expectinga? Kiki kyobadde osinze ennyo okoowa wano? Ensiri. Boyina kati nkulaba zikuluma ensiri. But at least for today, ngambye kanzije zitugabaneko nze nammwe. Ezo zonna ezikwetoolodde ensiri. Wodda we zidda. Kati ate obuzibu jaketi ongambye eriwa? Nagyozezza. Bw'oyambala jaketi ziba tezikuluma nnyo. Amagulu zigaluma. Ziruma amagulu. Wali olwadde ku malaria bukyango eno? Mwenna abali eyo nsaba munnyambe munkwasaganizeeko nazze ensobi. Basinga kati abaana bange nsobola okubalabirira obulungi naye nsaba bakyala bannange bonna muyigire ku nze nti abasajja balimbalimba sirisiddiro bannange. Wakati kyentajjusa ng'enkaaba ng'enkomba. Abaana bange singa osanga basoma naye kati batudde bannuma. Bw'ogattako n'olubuto mu ddwaliro bangambye paaka yo singizi ngende paakinga ensawo naye ne byenteekamu sibiraba wadde akasuuka sikalina bakama bange. Mbasaba munkwasaganyizeeko munnyambe nsobole okufuna akasuuka kentwala okulaba nga nsumulukuka kuba olubuto lwo lunnuma wenjogerera naye abaana bange mbaleseewa nja kusanga ebisolo bibalidde. Nsaba munnyambe munkwasaganyizeeko bamaama fiina mwenna bamaama bannakazadde b'eggwanga. Obuyambi bwo nkyabwetaaga, essanyu lyange nga wano tumaze okuzimbawo. Eyanziza nnyo bamaama ne bataata mwenna abatulaba mwenna abatukoledde ekyamagero nga kino. Kulaba nga tusobola okubeerako ne Uncle Vicky. Kulaba nga atuzzizaamu akamwenyumwenyu nammwe kennyini mutuzzizaamu essanyu ku mutima. Mutusangula amaziga agabadde gatubunye ffenna emibiri. N'abaana bange bonna kati essanyu libabugaanye. Kulaba nga essaawa zino tubeera bwe tutyo eno
nga mu kizikiza nga tulinganga ewantu be baateeka eyo ne beerabira naye nga gye tuli ng'ensiri zituluma naye kati tuli mu ssanyu lyereero okulaba ng'enkya tugenda kulinnyako mu mataala. Muveeyo. Ennyumba erimu amasannyalaze eno gye twafunye. Naye akatugenda kuteekako akumala emyezi 3 nkusuubiza. Tweyanziza nnyo Uncle Vicky. Ate kubanga lokooye enno gwe tewalifukamiddeyo siibye mu ddwaliro bagambye weewala ebintu ebizito ate kati bw'ofukamira gwe kennyini ogenda kwezitoya. Ekyokulya tetukirina tusiibirira amazzi nga bikera abaana ne bansamba mu lubuto naye siri kiddira kye nnakola ekyokuddamu okuzaala baneredde bannange. Ebisolo biva eno ekiro nga bikaaba okusinga biyisaamu nnyo amaloboozi nga byambuka okutuuka eka byambuka ne bituukira ddala n'ewaka. Kati abaana oluusi bwe baba bakyatunulanga bo tebeebase nga twambuka obuliri bwa maama nga mwe muvaawo wali ku ddeeka nga mwenna mudda ku buliri bwa maama nga tutandika osaba. Buli we bijja ekiro nga mwe musaba. Okay. Naye eno si wa bulabe nnyo okujjayo ekiro. Kiza sooka owerekereko mami n'ewaswa. Ogenda funa tooshi. Kiza amanyi weeri ate otomera oluggi waswa. Baba ate kasita oleeta ettaala ensiri zo zakwegoba bwegobi nazo. Kizigani nsereko tugenda kukola tutya? Tugenda kusula bwe tutya olwaleero luno nga twegoba bwegobi nazo. Mulimu ensiri lwe zibasukkako ne mugamba nti kasooke tugende tukuma omuliro ebweru. Ensiri we wabaawo enku tugukuma ebweru. Mutera vaayo ssaawa nga mmeka ekiro? 2 ssaawa 2 ez'ekiro oba 2 kitundu. Kati muba mulina okukuma omuliro mpaka ssaawa 2 kitundu ez'ekiro. So tutuuse nno ku kalitunsi waŋŋambye okuliraana kalitunsi nsereko. Abantu abo nno boolaba basobodde okwagala muve wano. Abantu abo boolaba basazeewo beekolemu omulimo wano musooke mugende muveewo tuzimbewo ennyumba. Hope you're happy with that. Yes. Si kye wasaba luli. Yes. Then about your studies. Yes. Naawe ogenda kuddayo osome. Yes. Saawa yonna. Yes. Kati just tukyabulamu obuntu butonotono naye abo bakama baffe bajja bitereeza olidde. Nze nsiriguma nze ndabika nnina omubiri mukulukulu naye waliwo eyannumya okugulu yo tewadde mubiri gwange kitiibwa. Gwe ezo zonna nsiri ate tezikyatya tezirina nsonyi. Kati tugenda beera bwe tuti. Ekituleese kwe kulaba nga tunoonya enku. Naye ate zino za payini nsereko. Payini abumbuka mangu. Singa tufunirako ebiti ebinenenene ebibisibisi leeta ekiduli kino ze twasoose okuŋŋaanya ziriwa ozirina? Tuzigatteko naye ensiri tukuŋŋaanya kugoba nsiri. Kale jemusinzidde okubeera nga mutulaba okosako okubanga mutuwuliriza tusinzira buterevu ku Mukutu Vicky Exclusive. Eno gye tuli side z'Ennakawuka n'Ovuga balageeko gye tulaga eyo mu maaso. Ekikubo kirina ettaka n'enfuufu. Omuyaya akuyisaako emmotoka n'ogamba nti oba oli awo tokyalaba na gy'olaga. So kale ne bw'okomawo ndina omukyala Juliet Nalongo
mu kaseera kano aje Nalongo oli otya? Ndi bulungi taata mpozi gweyo. Nange ndi bulungi. Kati obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Obulamu butandise okubeerako obulungi? Iye. Ovaako wa? Va mu ddwaliro mu Kisenyi. Ovaako mu ddwaliro? Iye. Bitambudde bitya leero? Badokita baŋŋambye nti ŋŋende neeteeketeeke. Bwe mba nfunye ebintu n'ekiro nsobola omuzaala. Ne baŋŋamba nti nno ebintu wabitegese. Ne bagamba nti nno sinnaba bitegeka. Ne baŋŋamba nti nno kale genda obitegeke, bw'omala okubitegeka ne bwe luba lukulumya ekiro kuba bulijjo olunnuma nga bwe lusirika. Ne baŋŋamba nti tegeeza lwatuuka dde okuzaala naye nga olusibo olw'embeera. Baŋŋambye nti nno lwatuuka dde okuzaala lwakula dda naye olw'okuba nga bulijjo olunnuma nga sirina bisaanizo. Ne baŋŋamba kati genda obiteeketeeke olinde bulunzi we lukulumako ggwe ne bwe lukuba nga lukulumiriddemu katono jangu kuba olubuto luweddeyo. Luba luweddeyo? Iye. Luli mu biro byalwo? Iye. Okay. Kale abatulaba tubeebaza mwebale nnyo. Okay, sisobola kubeebaza nga nvuga naye akatono nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatudduukiridde, abadduukiridde omulanga gwa Nalongo Juliet, abadduukiridde omulanga olwa Vicky Exclusive, tiimu yonna nga bwe tukwasaganya emirimu gino na buli muntu sekinoomu alina kyotodde. So Juliet, Nalongo tebamuyisaamu maaso. Nalongo wangi taata, ebikozesebwa kati obifunye? Ebikozesebwa nfunyeeko. Ne baŋŋamba nti nno tujja kwongererezaako ogira ofuna w'otandikira. Naye ng'ebimu mbifunye taata. Okay. Kale kati bye tutabadde tetunnakutegeeza bingi, abagenda maaso n'okutulaba, emmotoka eno mu bbuutu ejjudde engoye empya, abantu ze batuwadde mwebale. Batuwadde ezikozeeko nammwe bwedda buli muntu, abantu ab'enjawulo bankubira Vicky ninayo obugoye ndeete, Vicky ninayo obugoye bukanoonyeemu obulungi ndeete. Ekyo kye tutegeeza bwe tugamba nti tuyambagane nga community, bwe tugamba nti kati leka tukwasaganyizeeko omulala ali mu mbeera eyeetaaga okukwatizaako. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Engoye tuzifunye, nkakasa nti zitumala. Era mu ngoye ze batuwadde nkakasa nti mulimu n'ez'abaana abakulukulu. So ebisinga tetunnaba bikebera nnyo naye obwedda buli ebituweerezebwa nga batunnyonnyola. So Nalongo, ekyengoye togenda kuddamu kukola ki? Kujula. Kaakati nebaza abantu ab'enjawulo abalina kye mutudduukiridde ne muŋŋamba amannya gammwe sigoogera, era nange siri wa lugambo. Basuubiza sigenda kwogera mannya gammwe, just okubawa updates. Omukyala nva kumujja mu ddwaliro, tubadde tulina okukakasa nti agenze mu ddwaliro. Abasawo nabo bennyini batuweere ddala lipooti entuufu ku bulamu bwe. So mu kiseera kino akaseera ko kaweddeyo, naye eno gye tuli wala, osobola okubalaga mu maaso eno gye tulaga Jowero, eno gye tuli wala. Abamanyi ekyennakawuka okivuga n'ogenda maaso ne weeyongerayo kiri mu Kajanstown Council, n'ogenda mu kyalo ekyalo bwedda bulijjo mu mbuuza kati nakitegedde bakiyita Sakabusolo bwe kiri. Then nova Sakabusolo waliyo China Town, ate then noyingira eyo mu estate Nalongo Juliet gye yagula Kapolotike. So kati tugenda kubeera ne Nalongo ekiro ky'olwaleero tumukuumeko, ate then ebirala tugenda byogerera wali. Ngenda bawe enteekateeka mbabuulire sofa bye tutuuseeko, obuyambi bwe mutuwadde kiki kye bukoze, kiki kye tukyabulayo na kiki sofa ekyetaagisa oba kye tuyinza okuzaako okukola. Obuyambi bwonna tukyabwaniriza, obw'ekikula kyonna, oba bwa ssente,
obwo tuwetaaga nnyo obwakasente oba bwangoye oba buyambi bwonna oba bwa byakulya tugenda kuba tubategeeza updates nga bwe ziri naye nga olw'ekisa kyammwe olw'amaanyi gammwe n'omutima ogwo gwe mulina omulungi Naalongo olwaleero lwagenda okusemba okusula mu kifulukwa mukiddamu olw'omutima omulungi gwe mulina olw'obuyambi bwa ssente bwe mutuwadde Naalongo olwaleero lwagenda okusemba okusula mu kifulukwa agenda addeko asuleko mu bulamu obulungi baba byebinnya n'ekkubofu naye tugume so kale mukutukkirize tugende tugenda tuuka budde nga bwa kiro mukko naye tujja kugumiikiriza tuwuliziganye nze nammwe musobole okumanya updates eziriwo kuba mu kaseera ak'ensonga bwe ziti yemmwe mubeera bakama bange kale abatulaba eno gye tuli mu estate namba omukyala Naalongo Juliet ne betusakati ndabirwamu omukyala Naalongo Juliet gye yasobola okugula kapoloti so ndowooza nga bw'olaba ekibangirizi kino kyonna ekibangirizi kino tekiriimu nnyumba so you can imagine kati bw'oyimirira bulungi wano obeera osobola okulengera olusaalu luno lwe nabagamba ku mulundi guli oluconnectinga ku Ntebe Express Highway so ogenda kusanga nga zino zonna poloti z'abantu kati wano wonna tewali n'omu asulawo bwe weetegereza ne sayidi zeeno ez'ekyengulu wonna tewali muntu n'omu abeerayo so omukyala Juliet gy'asula abaana okufa ku makyalo lwe twabaleseeyo mpaka nakati baliyo bokka wabalekedde ekyokulya bali bulungiko bafumbye kanyama balidde kaki leero balidde omuceere n'ebinyoobwa leero bafunye kaceere tewanzijukiza wabadde obalekeramu akanyama ne balya akanyama mu lwaleero so bw'obeera wano ewaka wa Naalongo Juliet weewali so kati tugenda wali ndoza mukiraba wano wonna tewali baneiba okuva eri gye tuvuze okuva eno estate kumpi etudde ku acres nga 10 so mpanvu so wano wetwawetera anti nakkubo tolisobola kuliraba bulungi so kale weewano wetulaga abaana webali ewaka oli ekiza gyasinga okubeera n'eddalu ali mu kunaaba abanaaza ensereko y'abanaaza okay kale so kati tutuuse waka maama tasiibyewo maama asiibye mu ddwaliro era we twogerera maama yakakomawo essaawa zino so ffe ekyeggulo tugenda kukirya ne maama Nsereko olwaleero so maama Nsereko okimanyi tutuuse nkulikeyo basebo nenno naawe kulikayo Mukama atutambuza bulungi atutambuza bulungi era tukkirizibwa kati okoma tebanategeera batuuse nti utuuse okay nkugulira side eno obeeyo naye eyo yewampye no wawanvu kiza how are you you're fine naye toyambadde you are going to kunaaba Luzungu Luganda kiza you are going to kunaaba leta kwatireko bino you are going to kunaaba kiza kale so bino leka mbiteekeyo boxi power bank ndozo omuliro ofunyeeko ogunaakusobozesa okuyita mu kiro kwata essimu yo kale bino kambikwatireko tusooke waleka osooka olabe ku baana ebisigadde tubisange luvannyuma so guys tukomyewo alinako akamwenyumwenyu olunaku olwaleero okwawukanako ne ku mulundi guli kati ensonga zirabika ziringanga ebidomola bibadde bikuute oba Nsereko yakabikuuta namugambye abikuute tugenda wamugambye tusenguka lwaki walimbye Nsereko wamugambye abikuute tugenda Nsereko how are you
I'm back. Webale kola milimo. Okimanyi mami akomyewo. Ensawo yenjiteekewa wano. Kizaali wano agamba he's going to base. Kizo gambye otya? Ayogedde mu Luzungu Luganda. Yoge I'm going to kunaaba. Katuvuddeyo munange. Naawe kulikayo. Tofukamira twaggaana. Twaggaana ensonga z'okufukamira. Waswa. How are you? Waswa ye yali ali akawogoluli. Kiza bali bakalya. Naye oli Waswa ye yasinga okukalya ku mulundi guno. Kati amatafaali gaffe ogenda galekera ani? Sereko. Amatafaali gaffe ogenda galekera ani? Tasanyukidde bagenyi. Obasanyukidde. Tugenda gatwala nago amatafaali gaffe. Tusabogana amatafaali gakumenya. Tulina okubaako kye tugakolera. Tasanyukidde ku bagenyi. Nedda omusajja muleke. Bale okukola emirimu. Bale okulabirira abato mwafumbye. Nemulya. Sawa ya kuloopa misango ntyo. Kiza. Oyagala kuloopa. And you don't report you want to report your big brothers at this time, okay? So kale. Tugenda kunyumyamuko ne mama Nsereko. Ate then tulabe betugenda okubanga biddako. Tukomyewo. Tubabuulire enteekateeka zonna eziriwo na kiki ekigenda maaso. So guys, mama Nsereko mwebale nnyo, mwebalire ddala oba Naalongo, mwebale byonna bye mumuwadde olunaku olwaleero musobodde okututikka etuli ebintu. Buli eyankubidde akasimu n'angamba Vicky nno nera kino kitwale. Buli eyakoze kye wakoze n'ogamba Vicky kino kikole. Buli eyalina kye yasindise tubeebaza. Tubeebaliza ddala. So ndooza katusooke tumuleetere ebintu. Sofa ekyokuzaala tulabika nga twakitaddeko nnyo essira era mu kaseera kano tekyali ndowooza nsonga nnene naye kaakafuufu. Nange kennyini neenyinyala. Kiza. Kati Kiza ogenda kunkwatirako ki? Tuyiseewa. Tuyite eno. Tokwata mu nfuufu nnyingi maama otusamuliza. Kati bino bye bitazitowa Nakawere bye tuba tumu ate nno muyise Nakawere nga tannazo. So katusooke tubiteeke. Bireke Kiza bireke. Kiza bino tobisobola. Kiza. Yes. Bino tobisobola. Okakasa onaabisobola. Abaddemu n'ebirala. Okakasa ojja bisobola. Nze ngamba togenda kubisobola. So ndowooza ebimu bye bino. Naye baaba. Songa y'akafuufu. Kati Kiza. Ogenda kukwata ki? Ffe katukwate bino ebyo katubinone. Okay. Omwana akoze owagamba oyagala nnyo abawala. Kati omwambaza na biteeteeyi. Naye omwana takulanga amanyi nti muwala nga mulenzi. Amanyi mulenzi. Olina okukyusa omwana mwambaze ng'omulenzi Mukama ajja kukuyamba. Naye Sala nga saagala gikuweeyo okuddamu okuzaala. Mu maaso eyo Mukama ajja kukuyamba bazzukulu bo babeere baana ba buwala. Kati ogenda bisuzaawa tuteeke munda. Nnyumba. Waswa Kiza leeta, Waswa nawe leeta. Nze kanteeke wano we ngenda okoma. So tugira tuggalawo ensiri. Mugire muggalawo ensiri tezituyingira. Ni jangu ogira oggalawo ensiri. Tewali buzibu. Kasita nalabye engeri oluggi gye tuluggala. Kati awo ziba tezigenda yingira. Zijja yingira naye nga si nnyo. Sitawe ziba teziyingira nnyo. Oh my goodness. Kati wano empewo wateekako kateni emu.
Anna. Kana akaguwo kasiba mu n'ekiro. Oba tokasiba. Kati empewo tebikula eno waggulu. Teekako obuti. Obuti duli wangamba tuwandaganga obuti bukomawa. Tuwembeera munda mbuggalira munda. Kati obuti buno oyingira nabweri ne bukola support tuteekako n'ekyo ekiti. Ne muteekako na obuti. Kati ate ekyoto kyo mukireka bweru. Iye. Ekyoto leero baafumbye dda. Kye baazikizza dda. Afumbye lumu. Wafumbye tewafumbye kya misana. I mean kyaggulo. Enshiri ziruma kiza. Awo ensiri zibeera zikuluma. Ne kano katundu lya luggi. Kano ko tekakola. Kababizimbisa mayumba g'abantu bana babizimba. Bigundi bye bakozesa mu kusika oluggi. Kati wano awobeera obisse ekyo oba obisse ensiri. Ziba zitandika ssaawa bwe ziti. Zino ze ssaawa z'ensiri entuufu. Ezirumira ddala. Muyingira ssaawa nga mmeka? Tuyingira ssaawa nga emu oba bbiri. Ssaawa emu oba bbiri ez'ekiro. Already ezizino ziri ssaawa emu n'eddakiika 3. Zitandika 12 bwe buti nga bw'oziraba. Kati ssaawa tenniize na kukimalayo. Kyova olaba bano baleese ekigoye kyabwe. Ate eruma wansi ku kigere ye eruma bulala. Bazimanyi kyova olaba bakoze bwe bati ebigere. Kati ye ekigere akibikkira ddala mpaka wansi. Mbadde sinna. Kizza kati ate gwawe ekiteeteeyi w'otusingidde. Waswa? Waswa tannaba kunaaba. Ono. Oziraba Uncle Vic zitutimba bwe ziti. Kati zeetimba bwetimbi anti wali lusaalu. Bannange. Era bwe tuti. Kiza nakugambye otuule bulungi eri TV ekulaba. Sembera wanandi sit down please. Kiza TV ekulaba. Tivenda tazidiwo. Nti tula bulungi kale. Okay. Tewayambadde mpale. Nawe zikuluma. Nyingi tuzikube. Kati ekiro muzikola mutya like bwe mba temunnayingira munda. Zibaluma ne beebika ekyo ekigoye ffenna zituluma. Naziba zitandise kuba kati ziraba zaafuna omusaayi gwe zirya. Zeekuŋŋaanye bannange. So kati ensiri zitandika ssaawa mmeka wano? 11, 12. 11 ez'olweggulo. Zigenda ku makya ssaawa 12. It's already dakiika 3. Labayo Kiza n'ezammwe zino tugenda kuziba. Ate kuno ziba mpitirivu. Ziyiika buyiisi. Kwegamba buli we ziraba abantu. Ziba zimanyi nti wano waliwo ebyokunuuna omusaayi gwazo. Muyingira ssaawa mmeka mu nju okwebaka? 2 kitundu. Kati nga temunnayingira ssaawa 2 ebweru muzigumiikiriza ne zibaluma. Bano ne beebikka kuba mundu kati wano nga bwe bati bwe beebisse bwe babadde batera okukikola. Bakimanyi nti kasita buwungeera kuba kwebikka nsiri ziba zijja. Nabo bakisanze eno babadde tebakimanyi. Bagenda obulamu bukyuka. Kati tebakuwadde kamera olyeko? Mbadde ndiddeko ku ddwaliro. Toli bubi? Ate bwe tukuma omuliro? Tukuma omuliro kale tutera okukuma ebisaka ebyo ebisubi. Bwe tubikuma zidduka nga ziwulidde ku kabugumo kali omukka. Kozi omukka gwe guziddusa sikabugumo. Kwa kati zigenda naye ate omukka bwe munaagukuma gugenda bateeka mu maaso. Tugenda mu maaso. Katugume kuba kati gukosa nnyo gwe okusinga ffe.
kati fe abagenda okusula nga tukuuma ekiro kiramba tugenda kukola tutya? Ebisolo waŋŋamba bijja ssaawa mmeka? Tebijja buli lunaku. Biyosa olumu tuyinza okubiteega tubiraga abantu ne bibula. Tubigulireyo kilo y'ennyama tugisuulesuuleko wano biwunyirize. Olaawe muleeta ente ate nga byagala nkaafu. Kati awo nabyo bibeera bizibuzibu. Nsereko, how are you doing? You're good. Labayo. Zikozeeko olukomera ensiri. Kati where is your jacket? Mwebikke. Yes. You washed it. So leero zigenda kuluma. Nga bw'oli. Every time obeera bw'oti ng'ozigoba. Buwungera tubeera bwe tutyo. Kasa buwungera tuba tugoba ngobe. Soka obuuzeeko ku bantu. No, neda kakwate akazindaalo otunule wali obabuuzeeko oba twebalizeeko. It's a freestyle show. Yes. Sotano bannyabo ne baseba batuwuliriza. Nze Nsereko Savio ndi babuuzaako. Ensiri ekulumya Nsereko. Nsereko tosuula kazindaalo ensiri bw'ekuluma. Kiza jangu otuule wano. Okwo si kwe kugulu okulwadde. Kulikwe. Kati ezo tezirwaza malaria. Zirwaza bonna baakamala okubaala. Labayo zino. Naye naaziba kankomewa. Okay, kankwambaze bwambaza abantu obabuuzeeko. This is how you have been living here. Yes. This is the lifestyle. Life is so hard. You know that everything is going to change. Yes. And you believe in God? Do you believe in miracles? Yes. You believe in miracles. Yes. Wangamba omanyi Oluganda katomenya na Luzungu. Yeah. It's okay. Buuzaako ku bantu. Kizza ate okola biki ebyo zaayo oluggi. Jangu otuule wano Kizza. Sotano bannyabo ne baseba batuwuliriza. Nze Nsereko Savio. Abeera eno Nakawukessa Kawusolo. Badde neyanziza obuyambi bwe mwatuwadde n'okutufunira we tujja okubeera. Era neyanziza nnyo, nsaba Katonda abayambe kubawa emikisa. Badizeewo we mwajje. Okay. Bagambe nti lindako nsooke nfune kano. Abagambe nti obwedda oli ku preparinga bintu gw'osiibye ewaka buli kimu okirongoosezza. Yeah. Yeah. It's time to live. Yes. Kiki kyo expectinga? Kiki kyobadde osinze nnyo okoowa wano? Ensiri. Oyina kati nkulaba zikuluma ensiri. But at least for today, ngambye kanzije zitugabaneko nze nammwe. Ezo zonna ezikwetoolodde ensiri. Yeah. Wodda we zidda. Yeah. Kati ate obuzibu jaketi ongambye eriwa? Bagyozezza. Bw'oyambala jaketi ziba tezikuluma nnyo. Amagulu zigaluma. Ziruma magulu. Yeah. Wali olwadde ku malaria bukyango eno? Yeah. Several times or once? Several times. Several times. Obadde omujjanjaba naki? With tablets. With tablets, eh? Yes. Mommy can afford. Sometimes. Sometimes she fails. Yes. Oh. Bannange. Oba tukuma omuliro? Tetukuma muliro? Now what is the solution? There's no solution. There is no solution. Yes. Mpaka nga bukedde. Yes. Ku makya zinyuka ssaawa mmeka nga zikkuse ensiri? 12. Ku 12 ziba. Boy, buli budde weekuba empyo togenda kumalawo omubiri. Yes. Okay, it's okay genda. It's okay, nze wendi wano ewaka. So kale.
Kambeere wano ne Nsereko agira mbulira obulamu engeri gye bukola ki gye butambulamu. Bano bakuwerekereko wano tewaliko zitoireeti kati olina genda kubali abaasooka okuzimba bwe bajja ne mubasaba. Okay, kati musooke mugende kiza sooka owerekereko mami n'ewaswa. Ogenda funa tooki kiza amanyi weeri ate otomera oluggi waswa baaba ate kasita oleeta ettaala ensiri zo zakwegoba bwegobi nazo kizigani Nsereko tugenda kukola tutya? Tugenda kusula bwe tuti olwaleero luno nga twegoba bwegobi nazo. Ati abantu tebazimba eno ne tugabana nga nnene enzibu za ku lusaalu. So kale tusabe abantu mbeeko amawulire ge nkutegeeza abantu abo nno boolaba basobodde okwagala muve wano. Abantu abo boolaba basazeewo beekolemu omulimo wano musooke mugende muveewo tuzimbewo ennyumba. Hope you're happy with that. Yes. Si kye wasaba luli. Yes. Then about your studies. Yes. Naawe ogenda kuddayo osome. Yes. Saawa yonna. Yes. Kati just tukyabulamu obuntu butonotono naye abo bakama baffe bajja bitereeza olidde. Nze nsiriguma nze ndabika nyina omubiri mukulukulu naye waliwo eyannumya okugulu yo tewadde mubiri gwange kitiibwa. Gwe ezo zonna nsiri ate tezikyatya teziina nsonyi. Kati tugenda beera bwe tuti ofunye akati ye wali ku buku ogenda kuzikumira muliro boyi tukume omuliro tudde wakiri ku kyoto tunoonye obuti. Sooka oleeta akabiriti ka blaza kino kiri tumacha ye so kati kokuma omuliro kuma omuliro waki zino tezitya bakulu baazo. Zino zo si nkulu beetu. Ezokwa so tuli mukuma muliro bannyabo ne bassebo nze n'Ensereko kati enkuuzo tugenda zinoonya ekiro ki baba oba nfuna ejaketi muli naye ate awo nja kupasira ze butiitiizi kuba twasazeewo zitugabane. Nsereko n'abasira ze butiitiizi bwe twambala jaketi ate yo waŋŋambye eyo wajozeza naye katugenda kikola tutya kati zina nti enkuo kimanyi nti enkya tezigenda vuddamu kufumba tuzikuma omuliro wakiri tusule nga tuzoota. Bane Nsereko nsaba mumugulire tubagulireyo ensawo y'amanda yaddeemu. Nsereko olabika otera okukola emikolo ku kkubo bagamba bw'okuma omuliro akabiriti omulundi nedda ndese kumisa bisubi. Nsereko alabika okola emikolo ku kkubo sikumisa busubi. Okay. Okay.
Ba kino kika. So banyabo ne basebo simanyi betugenda kukola boy kuma omuliro tufa. Bwe gwagana nze sikolangako mikolo kukuba mpa n'ensaza akabiriiti. Nkumisa mufaliso sikumisa kibiriiti. Okumisa mufaliso ate ku ssomero n'addayo naki? Waliwo ogundi eyafa. Waliwo akafaliso akayulika. Kapiro. Kati k'okumisa? Aha. Sikala. Nsereko obw'obutya obwo? Nedda. Nsereko. Teka yasi. Nsereko obw'obutya obwo? Busatu. Aha. Ako kati kaase ensereko njagala ndabe. Nsereka onzibya amagezi okumisizza kafaliso. Abadde katini. Naye nga kafaliso. Kabadde katono naye nga si kafaliso. Kabadde kafaliso. Akafaliso kawunya bubi. Kati at least okudduka esi. Kanzire eno omukka gye gutadda. Kati zino zo tuzikumise gwe just no. Enkya tezigenda kufumba okuleka kyayi. Oba tomanyi kalati. Wano olina okuba nga otegeera kalati. Bwe zonna tuziteekeko ozigubumbujje. Kati zino zo obadde wazise. Otadde toyongezaako biri ebiwunya. Nsereko olabika okola emikolo ku kkubo. Gye kikusanze gy'okimalira. Essuwaani zo tetuzookya. Oba kano kawujjawujjamu. Tewali wano kanyama tuguleyo kanyama tulye nako. Gye kali ku eyo mu square. Mu square yewa. Wali waggulu. Kirabika tugulayo kanyama twokye tugire tulya. Naye ate kizibu kugula kanyama emisege ne gijja. Nga kajiwulidde akawo. Nsereko. Nedda. Nsereko. Agwakuzikiza. Nsereko waliyo akabiriiti akalala mu nnyumba. Tetugenda kwambuka ku square kiro kino. Nsereko akwekagaana akkiriza nkuma omuliro. Saba nnyo Katondawo. Nsereko wekagaana ensiri zigenda tutta. Ensiri zigenda tutta. Gwoba oteekako oba oteekako ssubi ddamba. Kagaanyi. Lindako. Kati awo Nsereko leeta nkume. Kigaanyi leeta akabiriti. Ate nawe wekagaana. Nange banansunga kwa busunzi nti fe okufa ensiri olwaleero. Ebisubi bikalu Nsereko naye alimba. Nsereko emikolo. Kati guno muggo gw'abalaalo. Eno nkoni. Bajisuula. Nkoni y'abasajja. Mu mmotoka wataddemu amazzi gyo. Temulimu ku mazzi g'okunywa. Awedde mudda. Olaba Nsereko okumanyi oli muyaayi. Nedda. Obadde akumisa n'akafaliso. Obedda kali wansi. Anze kwata akafaliso ko saagala onneekwase. Nze njagala nkulage nti sikolanga ku mikolo ebbalibbali w'ekibuga. Ezo zonna nsiri. Zijja gye tuli. Gwe ngenda kweyokya. Kati kanzireete. Malaga zireeta tetulina kyakukola. Naye Nsereko ebisubi nga byawoze. Basi sole tebagamba byawoze. Byawewedde. Yanyogoze. Kano nange kammale kasabira tekanswaza. Oba nkulembireko okume. Nkakumanga munywa sigala. Naye Joel ensiri olyandye. Oyasama mu katono bwoli. Joel ensiri olabika ozikuli kuzirya buli. Ziri kwemulugunya. Kati oyinaawo obukubu tonotono busobola kukwata mangu. Wabukozesezza. Nsereko naawe. Mukama nnyamba tonswaza mu maaso ga Nsereko.
Tiriririri. Zesige ono paini. Lwaki tewaŋŋambye kagenda zikira. Sereko. Tekannazikira. Sereko tekannazikira. Kazikidde. Muvayo nze nzija nkume. Nzija kukusensibi wano nga omuliro guganye ensiri zitutta. Nawe olina last first chance egi. Emu. Nze nange nkozesezzaako emu. Ogenda kukozesaako emu. ensiri ziri eri zingwa mu kamwa mwe muli. Mukama nange nayi nakola emikolo ku kkubo. Ate ogirabika. Simanyi bwenti bwenzitama. Omulundi ogwo gumu bwe guti. Mpozi wagambye tewagambye. Kalimu payini singa ate nze nakirabye nti payini gwasoose. Kekaka. Payini ayaka. Atalimba. Oyo payini sebo. Bwe tomanyi payini. Oyo payini. Wama si payini. Kati bwe tomanyi na bika bya muti. Ebisubi byoleese bifu. Nedda sebo. Basetingako obuti. Nebukwata mpola. Tukuviire. N'abagenze batusanze bali muliro. Abagenze batusanze. Amazzi mugasena luddawa. Tusobola okugendayo. Essaawa zino. Agaki. Tusobola okugendayo. Tugendayo. Labayo nakazikidde tekannatuuka. Twagambye akati akaako. Leka nkume tuve wano tugenda sirano ngam. Twagambye akati kamuukamu. Empewo. Nakokubiri. Empewo ngekafu. Otandise okwekwasa. Empewo efuwa akati. Gwe ebisubi jjukira ebibyo byereetedde kuva eri. Nereetedde ebyange. Ebyaffe bivudde eno. Njagala mbalage. Kati awunze twakulira mu kyalo. Nange bwe neewaanye gwasoose kwaka bwe gutyo naye akati kaagaanye okukwata. Ahubwo tegwayase nawe. Kiza. Omanyi okukuma omuliro? Tegujja. Kati mwe musabira guzikire. Tusabira guzikire kyokka ate twagala. Twazenye. Bwebo. Kiza. Waliwo omanyi okukuma omuliro? Tomanyi kukuma omuliro? Akwase mu bintu. N'ebyo bifumita nakuttemu nebinfumita olugalo. Gwe otandise osabe labayo munaffe. Yakyayinamu akaaka. Ate bakuma omuliro bagufuwamu. Bijeideni. Nembuli bajja. Yaguwunyizza dda. Linda towujja. Omuliro gwatulemeredde dda guno. Kasita okwasako akati ka payini kamu. Kakati muddemu mwogere. Sebo otusinze. Otusinze. Ebisubi biganye bibadde bibisi. Simanyi omuliro gwaganye. Nsereko batuwangudde. Wano ye muno bwe mukola kukube. Nsereko batuwangudde misana. Naye bunaakwata. Tokutawanya. Nze ntegese ate akabiri nti kafe oyonoonyeko onoone. Kasita nfumye omuliro. Nokimanyi kana akaliro kawoomerako ennyama. N'oyo kyakanyama n'olya enkoni y'abandi. Yono mwennyini amanyi okulunda ente. Ate gwe naawe olese wano ebisubi mwagala twokya nga tetunnasenguka. Sooka ompe ku nkoni wamma. Kati awo tufunye ku buweerero. Nsereko kati awo zikendedde. Obukuumi butubeere kumpi. So kati wano buli kimu kibeera kiri bulungi. Eya kamera? Ey'essimu? So kale kyekyo kati ndoza tutuule tuwaye. Kino ekigo ogenda kitwala e Kampala.
Tayagala genda Kampala. Sampeera wano gwogenda kukwata bino ebigo byogenda ozannyisa. Kati tuulo kakkane nkugambye suulo kakkane baby. Wojjako lw'okalaba obulungi akaliro. Nseeseemu. Naye nku Nsereko tunaafuna endala ezinaatukuumira wano eddakiika nga 4 endala. Oba essaawa. Leero obudde bugayegaye. So tukumye omuliro ogwo naye enku zituweddeko. Kati engeri ekiri nti eno balinayo polotisi zaabwe ez'enjawulo bazimba. Kati tetwagala kuggwesa muliro ogwo. Ekyokulwanyisa kyennyina nkoni yange. So Nsereko omuliro tugenda kujja eyo enku so kati tuli kunoonya nku olw'eggulo luno Nsereko zitera kuva side ki Nsereko? Uwa side ki? Eri mu Kalitunsi mu kibira sokolineka okuliraana Kalitunsi si mu Kalitunsi. Mbadde mmanyi nti mu Kalitunsi yennyini. Wayi essaawa zino nti ettaala eryo weggwako omuliro kaba kaweddemu. So tuno za kunoonya nnyo oba tukuŋŋaanya bukuŋŋaanya? Kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya just ezinaatumala okukozesaako mpola mpola. Kati n'ebisolo ekiro gye bisinziira. So dinda kutambula mpola mpola. Ebisolo biva eno ekiro nga bikaaba. Okusinga biyisaamu nnyo amaloboozi nga byambuka okutuuka eka. Byambuka. Ne bituukira ddala n'ewaka. Kati abaana oluusi bwe baba bakyatunula nga bo tebeebase. Nga twambuka obuliri bwa maama. Nga mwe muvaawo wali ku ddeeka. Nga mwenna mudda ku buliri bwa maama. Nga tutandika osaba. Buli we bijja ekiro nga mwe musaba. Okay. Naye eno si wa bulabe nnyo okujjayo ekiro. Eno. Abantu abamu. Wanga waliyo ababeera eri. Waliwo ekkubo olyoyita munogedde eri mu Kalitunsi lwakuba bo baazimba. Kaakati w'ogendayo bo bajja wano eno ekiro ne basenya enku nga tubalaba. Oluusi eziba zaatuweddeko nga naffe tusenyayoko ekiro bwe babaawo naye bwe batabaawo tubeerawo. So just kikola lwe muzeetaaza ekiro. Mulimu ensiri lwe zibasukkako ne mugamba nti kasooke tugende tukuma omuliro ebweru. Ensiri we wabaawo enku tugukuma ebweru. Mutera vaayo ssaawa nga mmeka ekiro? 2. Ssaawa 2 ez'ekiro. Oba 2 kitundu. Kati muba mulina okukuma omuliro mpaka ssaawa 2 kitundu ez'ekiro. So tutuuse nno ku Kalitunsi. Waŋŋambye okuliraana Kalitunsi Nsereko. We wano tutuuse. Kale bannange. So this is our last day okubeera eno. Obadde okimanyi ekyo? Obadde okitegeddeko? So twafunye kiki kiri? Naawe otya Nedda nkanzi. Esseŋŋengo oyo Joel. Oyo esseŋŋengo. So kati tugenda kuzifuna wano. Okay. Ekituleese kwe kulaba nga tunoonya enku. Naye ate zino za payini Nsereko. Payini abumbuka mangu. Singa tufunirako ebiti ebinenenene. Ebibisibisi. Leeta ekiduli kino. Kino nga kinene. Ekyo kinene nnyo. Kati tuba twetaaga tufuneyoko. Atogenda mu kibira togendayo ssaawa zino. Tudde side zeno tunoonyeze eno. Mpozi waliwo buno. Naye luno si sseŋŋenge. Linda kunteekeko essimu. Tatufumita nti. Payini ono. Tutwale bino ebiti bya muwogo bino. Birwawo. Ate nno munnange bingi. Tonkanga. Kati mutima nnyina gwange mutiitiizimu. So tukuŋŋaanya nku. Kamyu omumanyi? Eno gyali ayokya. Naye kamyu tayokya kiro. Ayokya musana si kyo.
tabanga yona nkutteko jayo omukono singa tufunayo akaduli ngaako olina koolabya akaduli Joero at least tukuŋŋaanyizaayoko ezisobola otuyisaayisaako waliwo koolabya akaduli tekavaayo naye wano walabika waliwo kamyo asiiwa ze twasoose okuŋŋaanya ziriwa ozirina tuzigatteko naye ensiri tukuŋŋaanya kugoba nsiri tunoonyeyo kendala ezenkana nga zino Sereko eno obulamu nga bubadde buzibuzibu singa abadde waliwo ennyumba tebwali badde buzibu nnyo omuliro abaliyo bagenda gukuuma kasita tuleseeyo Naalongo kakati akanene bwe kaba kakyali wansi kale naye tugende n'ezo tetufuneyo kati eri ebiti ebibisibisi tunaabulwa soka tugende n'ezino Nsereko ate kino kino kigumu gwokikoze so Nsereko ezo zijja tumala tugende tuyize ku ezo okay so mbeera nno si nnyangu soka tugende tutambule zino mpagi z'abaani kati ekkuba olimanyi tetwayise mu lino Nsereko lyerino gye twayise totubuza teteraba yadde ettooki waliwo zino atugende n'ezo Nsereko ekitaala kizikidde kikonge bwe kiti kyembadde ŋŋamba bino bwe biti tebimala gazikira twambukira wa eno si eno wano kiki kino eri awali tooki oli wano weeteebye iri tulina kutambula direction ogwa bature wano ekitaala kyatuzikiddeko nanti kati Nsereko tondeete wazibu nkutte buno leeta leka nkakwata omuggo nguteekemu leeta tugende n'ezo ate kenyina akanene kagwa Nsereko akutte omufaliso ennyumba gye tulaga gyeraga oba ate kiri kiki kiswante wali anti ow'ekitaala kyazikidde kati tuli kye bayita mitawaana ku problem kino kye balaba kye bagezaako okuyita kye bayita reality bannange nfunyeyo sabo tetutya kwambukira awo waliwo akanyonyi tuyinza okulya kakuzanyisa ka mwana badde manyi tuyinza okulya kanyonyi badde anti ogw'okulya bino bikonge tebinnakala omuliro gwaffe gukyayaka Naalongo temugenda kulya simanyi batidde edda ebweru nabo badduse Naalongo wangi gukyayaka gwazikidde Katonda wange tugenda kuddamu gukyasobola okuddamu
Sabo ze tuleese zimo Nalongo. Oyagala tumalamu maanyi tuvuddeyo. Nange baswagaleeta ebijiiko. Genda onoonye waswa mu masepiti. Sereko jangu oteekemu nno omuliro gwake nze kiri nkitaddemu nga guggwereddemu. Biki by'opaatiise mu kagundi omwo bwe bityo? Kale nange wanno oteekeremu abantu enku. Tugenda kweteeramu. Ekyo tekyetaaga kusooka kututeeramu. Ebijiiko Gwe kampikeepike muno gano gayidde. Gacha enku ze twaleseewo tezifumbye mazzi kujja. Nalongo abakazi nga muli ku buzibu. Olwayingidde mu kiyungu okufumba enku zonna ne zigwera. Olwo bw'oba ofumba bijanjaalo. Baana baleetere ku nvambu nno bagenda kulya mmere enjala ebaluma. Naye kati nkekkereze nteekemu ntonotono gye tuzijja ndabyeyo. Luli nataddemu nnyingi nga simanyi gye ziva. Naziteekesaamu ekimama. Teeka wali bulungi. Antyo. Kale buterevu. Video kansubire nti ogimpeera ka like. Tuli wa Nalongo Juliet. Tugezaako okulaba nga tumukamfatinga, tumulaga tuli wamu naye, okulaba nti embeera eno tagiyitamu yekka. Abantu bangi abayita mu mbeera efaanana ng'eno. Kiza yafunye kamere mirembe mingi. Teboogeza balya. So gwe nga tolidde Nsereko. Annatuusa ndowooza. Nsereka ngambye yakalyambu yakkuse. Nalongo oli otya kati? Ndi bulungi taata. Oli bulungi ko kulikayo mu ddwaliro? Mbuddeyo taata namwe mukulikeeyo. Naffe tuvuddeyo munnange. Saawa zino kati ziweze zigenda kuwera ssaawa 3. Naye embeera y'eno nzibu. So mubeera bweru mpaka. Tukuma omuliro. Ne mukuma omuliro. Akasana kasita kaggwayo bwe kati nga mweraliikirira olutalo lw'ensiri. Enku ziggwawo ezo. Ziruma. Olaba we katuyambye. Ne mu bbanga tewaliiwo neegi. Tewaliiwo neemu. So kale kaakati tutwala omukisa guno okubeebaza mwenna ne ssekwebaza ow'enjawulo. Tubeebaliza ddala kyonna kye mukoze. Mutusondedde kasente katusobozesezza okukola byonna bye twakakolawo mu kaseera kano. Era mu bimu ku bye tusobodde okukolako bye njagala okubanjulira mu nteekateeka yammwe gye mwawomyemu omutwe. Tusobodde okufuna ennyumba. Twebaza buli muntu yenna sigenda kumenya linnya lya muntu n'omu. Ennyumba tufunyeyo double rooms. Nalongo oba family eno mwesobola okugiranga ewummulira. So Nalongo officially tufunyeyo double ki? Double room. Wali osula mu double room oba mu single room? Single room. Wali osula mu single room? Naye nga nnene ze zino ennyumba enkola enkadde ez'amamba. Ez'amwamba? Ez'abasajja abaasookanga okufunawo kasente. Agaluumu ganene. So kale ffe gye tufunye double room eri mu kikomera. Akasente kasaamusaamu Mukama ajja tusobozesa. Era lisiiti yo officially yeeyo eri mu mannya ga Nabwami Juliet. Tusasudde ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa Febu. So tusobodde ocontributinga ne tusasula ennyumba at least emyezi emeka? Emyezi 3. Nedda bakama baffe bali bewali baddo nnyo bamaama tweyanzeege we mujje Mukama abaddizeewo we mutodde buli omu Mukama amwongera akwaseeko ebiri amuwe kyasinga okwagala nga mwebala okutudduukirira bamaama ne bataata okubanga mulabanga mugenda kutujja mu kifulukwa muno mutunaazizzaako ku maziga tugenda kuddamu okulaba ku ssanyu. N'okufuna ku tulo kuba ensiri zibadde zitumalawo. Baaba zino ziruma. Ezeeno kati gw'olidde kamera owadde baana.
Badde baana nja kulya edda siri nnyo faani waayo. Toli faani wa muceere? Abato mpozzi. Osinga kulya kamere ki? Katooke. Oli wa katooke? Enkya nkuguliddeyo enkota y'ettooke ku simbi yange. Nnyo taata tweyanzeege. Genda kugulyayo enkota y'ettooke ennene ate enva osinga kulya nva ki? Zonna ezizze. Kava ki k'ogamba nti bwe mba n'akasente kange ndya kava bwe kati? Kyennyanja kikalu. Olya kyennyanja kikalu nga ngege? Kiri nti kikalu. As long as kyennyanja kikalu. Kati muli akaana like abalongo baffe booya kaki? Kale gwe gusoose n'okulabako ng'ofunye ku simayiro. Ennyanja akakalu naye nga sikalaba kati bwe bakuwaayo bano abazze oggula amapoloti tenga olaba nti ate bw'okateeka mu kennyanja ate temufuna nkya tetufuna nkya kyakulya kati awo oba olina kekkereza n'obyerekereza. Nsereka ebintu biri mbadde nsaba osooka obiyingize tebiyingiramu ensiri bintu by'abaana. Teeka ku buliri bwange. Okay. So tusobodde batuweerezaayo engoye waliwo n'endala ze batugambye tunone obedda bankubira jangu ono neeze sayidi eno era neetaza olunaku lulamba kumpi nzijja eno nzijja eri. Omukyalo oyo atugulidde ebintu ebyo. Avyo bireete wano. Ebyo bipya tukubyo. Avyo bireete wano. Omukyalo oyo erinnya li anyway bangambye si mentioning amannya gaabwe naye tweyanzizza nnyo tweyanzeege ebyo tutte mu nju. mulimu obusuuka bw'abaana at least omusawo kozi yagamba gandi do what? Gandi pack your things. Now you want to you're going to pack your things. Yeah. Because luli watugamba toyina paka bintu byogenda parkinga. Musawo yangamba gandi pack your things. Ate nga nze siinaawo wadde n'ekimu. Kati at least leero ofunyeyo things. Leero mbifunye neebaza Mukama olw'okubanga mbifunye era ke kamwenyumwenyu kano kennyina neeyanzizza nnyo maama ne taata amannya sigategedde naye wojje Mukama akuddizeewo nnyo akuwe ky'osinga okwagala maama ne taata nga bwe tubadde mu kisenyi ne be sinnalabako mwenna abampeerezza engoye enkalu. N'abatuwadde ku ssente enkalu bangi. Engoye endala ozitaddewo. Bazireke. Abatuwadde ku ssente enkalu, abatupangisiriza ennyumba, n'abakyatwongera, n'abatuwa ku kyokulya, mwenna abandaba yonna nga nsinziira wano wendi nga yonna gye mulimbako owoola nga mbaaniriza nti mwebale nnyo mwebalire ddala bwe mujje Mukama abaddizeewo. Temujja ng'okwo. Weewaawo. So Nalongo wangi waliwo abantu abatuwadde omukisa tugenda kuzimba ennyumba mu poloti eno. Taata Savio omwana asabayo ku mazzi ga kunywa. Tugenda kuzimba mu rooms 2. Iye. Nsaba nese kusaba yenna nafunye dde entandikwa etusobozesa okutandika okuzimba wano naye ninamu challenge emu lwaki nasazeewo tusooke tukujje wano nti engeri gy'oli muzito tosobola kubeera wano tolina ngeri gy'ojja kuva wano okusinziira mu mbeera yo weetaaga ekifo ekyokumpi n'eddwaliro. So Mukama mulungi nti tufunye ekifo kiri kumpi n'eddwaliro ate ebbanga lye tukisasuddeko likusobozesa okubeerayo. Ne bwe tunaabanga tuli ne bakama baffe bano tuli kuzimbira kayumba wano tujja kubanga tusobola bulungi nnyo mu bbanga eryo ndi sure n'abo nga nina obuwagizi bwabwe tujja kuba tumaze okuteekawo ennyumba ey'ebisenge 2 mu kapolotiko. So wabula okusoomoozebwa kwe tulina nsaba batuweeko ku ndagaano ya wano. Nina ekintu kye njagala to solving out. So abatulaba wakati mu bintu bye njagala tukole nze ng'omuntu bye mwantumye ekyokuzimbira ennyumba omukyalo ono mwebale naye nga bwe mba nnyonnyodde ti poloti eno baagigula $5 million naye ku $5 million
basigala nga batubanjayo balance oba basigala bamubanja sijja gamba ffe basigala bamubanjayo balance wa miliyoni emu yasasulako millions 4 kati kiyinza okutubeerera ekizibu okutandika okuzimba wano ng'omusajja eyamuguza popoloti eno mu estate eno tannasasulwa ssente kuggwayo kati guno mutawaana. Nsaba ne Ssekusaba yenna mbuwombeefu tusondeyo akakadde ka ssente poloti eno eddire ddala mu mikono gy'omukyalo ono nga teriiko kigibanja nga teriiko agibanja. Ekyo nkisabye nga nze Vicky nga nsinzira buterevu wano ku Vicky Exclusive. Ayina 1,000 ayina 5 ayina 2 kwako maama ekiwandiiko kyo ayina 5,000 oba omutwalo oba 10 oba emmeka nsabye busabe tusondeyo akakadde ka ssente kubanga omukyala wano waali enkyali kuvaawo poloti twadde twagadde tuyiwemu material tutandika constructinga mu rooms 2 naye tetugenda kuzimbamu nga tetunnamalayo poloti eno kati ogwe mutawaana omunene kiyinza okutubeerera ekintu ekizibu okonvinsinga property master eyaguza Nalongo Juliet wano okulaba nti mumunnyonnyola embeera oli gy'alimu ate n'abalaba nga mu constructinga muli mu kudevelopinga ekifo ekyo. So ne Ssekusaba yenna twekwate tunoonyeyo akakadde ka ssente nga balance we tumumuwe wana amanye nti wawe 100% ne bwakolerawo ki tagenda kutaataaganyizibwa. So wano tuli kuvaawo olunaku olw'enkya era ezimu ku nsonga ze twatunuulidde natuukiridde abantu bangi ne bampabula ne baŋŋamba Vicky tusooke tujje omukyalo oyo wano nange nenkiraba kuba kye nabadde nsabirira asooka ave mu kitundu kino nga bw'otulaba essaawa zino tutudde wano naye mu bwerinde nze ng'omuntu ngambye sisobola kutuulirawo nangalo nkalu wakiri nsobola okwerwanaku kapa ne bweba esala naye famire eno omukyala nga bwe mumulaba ensiri zifuuse ensiri we tutuukidde okukuma akaliro kano nga bye tugezaako okuwona bye bingi. Tubeebaza ne Ssekwebaza tetugenda koowa. Tubeebaza ne Ssekwebaza emitima egyo emirungi era egidduukirira abali obubi. Omwana ono yensereko first born. Njagala ddeyo ku ssomero era essaawa yonna ndi kusiima ndi kwebaza era nkyasaba support. Ono ye tumuzeeyo ali mu kibiina kya 6 nsaba munkwatizeeko nakyo tukikole tukigguse. Nina essanyu mu mutima eritagambika nti kati olwaleero nsobola okulaba ka smile oba kamwenyumwenyu ka Nalongo era emboozi zetunyumya olwaleero saagalamu maziga. Since morning sinnaba kunyumyako na Nalongo nandaga nti alina ebimusumbwa. Omukyala bw'aba olubuto teyeetaaga stress yensonga lwaki saawa zino zigenda mu nnya za kiro ngumye ne ngamba kanzije eno wala mbeere eno mbeereko n'abantu bano agobe stress. Ekyo kisobola okumuyambako n'atayisibwa bubi ng'azaala. Naye singa omukyala aba yeetise stress ennene ku mutwe kisobola okumufuukira ate ekyobulabe mu kaseera kali ng'azaala. Abasawo mu ddwaliro batugambye eki? Abasawo mu ddwaliro baŋŋambye olubuto Nalongo luweddeyo. Ebintu wabitegese ne mbagamba nkyategeka. Yes. Ne baŋŋamba kati ki ekikuluma? Ne mbagamba kale bwe ntambula okuva e Nakawuka emmotoka zijja okuva e Sakabusolo emmotoka zijja zinkuba mu binnya ngenda okutuuka wano mu ddwaliro nga kulotisi nnyingi. Ne baŋŋamba nti kati ozirina ne mbagamba era bwe kiri. Ne baŋŋamba naye nga peyini tewaliko nze peyini yakendedde. Ne bankeberako ne baŋŋamba nti genda otegeke butegesi bintu ne we lukuluma ekiro tambula butambuzi ojje mu ddwaliro. Okay. So nsaba Mukama olubuto olwo terukuluma ekiro ky'olwaleero kuba nze ngenda sigenda keeseza wano ngenda naye ebiro byonna ebirala ogenda kuba osobola okuva wali okumpi olubuto ne luba lukulumya ekiro ng'oba lukusimbye ekiro osobola okusala busazi
n'ogenda ku ddwaliro ebisigadde ne tukola ki ne tubiraba. Ekyebintu ekyo kyo kiwedde, Mukama atusobozesezza bakama baffe batuyambyeko. Wakyaliyo kyoyagala okugamba bakama bange? Ensawo mwembiteeka. Ensawo? Tugenda kugulayo ensawo. Okay, kati enkya bwe tuba tusenguka ensawo ngenda gigula. Tugenda kugulayo bag, suit bag. Tugenda kugulayo ensawo. Atofaayo. Ekyo nakyo kiwedde. Ekirala ki? Ebbaketi gye muntu gy'agenda nayo n'amasooka. Kuba gasiiba kuno gonna. Kati n'ebyo tugenda bigula. Kati ebyo tugenda kubikwasaganya ebisigaddeyo ebitonotono. Ate then nkuweyo n'akasente akakalu kakubeerekawo mu nsawo. Omanyi omuntu bw'obaamu n'ekyebiri nga mu nsawo mwekiri kiina engeri gye kikyusakyusa sikiini. Mutima obeera ng'oweekwatakwata owulira ng'alinamu kasente. So ngenda kukuwayo n'akasente akasaamusaamu akasobola okukiipinga oba kye tuyita upkeep. Tetukya mufaliso nno. Bukyali. So kale tubeebaza. Nsereko wapaakinze dda. Wali wonna Nsereko yamaze dda okusula nga apaakinze. Kwegamba leero alinga Nsereko yasuza apaakinze. Yasigadde abitegedde. Yasigadde ategedde. Wadde ovaawo ku makya nga tugenda mu ddwaliro wamugambye otya? Amugambye nti nno kirininga ebintu byonna leero tugenda. Sawa teziweze nnya zikyali. Anti tulina okugenda wa chairman atuwandiikira ebbaluwa y'ekitundu eri gye tusenga. Kati tugenda wa chairman atuwandiikira ebbaluwa nti obadde mutuuze eno such that ku LCL gye tugenda okusenga tutambulire mu mitendera. Tuleme kwebaka mu nnyumba ya Land Road Way nga tamanyi wa gye tukoze eki gye tuva. So chairman naye tugenda mulabe atuwe ebbaluwa eyo. Then ebisigadde tubirabe. Bakama bange nja balaba olunaku olw'enkya. Ensonga zino tuzongereyo waggulu. But as of now munzikirize ndeke omukyala ave ebweru agende munda. Kati biri ebintu biyingiza Nsereko. Oba we bisulaawo tebabibba. Tugezeseemu bisulaawo. Byoganya biyingiza nga amataala gakyalaba. Wali badde obiyingiza nga light ekyaliwo ebweru. Olaba olinnye mu mmere. So kale ensiri at least zo zikendeddeko. Bwe ziwulira omuliro kati ate awo tosobola kusuza kyoto bweru mbukyaka. Kiyinza okukwata enju nga tomanyi. Olwasooka zaabayisa bubi nnyo nnyo. Nnyo. Buli lunaku era bwe zibeera ng'era bwe zaatuyise twali tetuziwulirangako mbulamu bwaffe. Zaabayisa bubi nnyo nga buli gwe ziruma gy'ebimmonde buli gwe ziruma. Ate nze juzi ate nga yannumye emisana yiino yazimbiza wano. Kati ezino ezisoose okunnuma nga sinnasala magezi ga muliro zo simanyi oba sigenda kuzimba. Bakama bange bwe mundaba enkya n'akammonde mu feesi mumanye ensiri. So Nalongo tukusabira bambyoza alina teweteeka ku stress nyingi. Kansubire stress zigenze zikendeerako. Era nsaba totale ziggwerewo ddala. Amiina. Nsaba stress ezo ziggwerewo ki ddala. Ziggwerewo ddala. Ebisigadde tukole ki tubirabe mu mpola mpola. Kijja kuba nno kirungi nnyo singa tunaaba tusabye Mukama n'akusumulula bulungi. Amiina. Obuyambi bwo nkyabwetaaga essanyu lyange nga wano tumaze okuzimbawo. Yanziza nnyo bamaama ne bataata mwenna abatulaba mwenna abatukoledde ekyamagero nga kino. Kulaba nga tusobola okubeerako ne Uncle Vicky. Kulaba nga atuzzizaamu akamwenyumwenyu nammwe kennyini mutuzzizaamu essanyu ku mutima. Mutusangula amaziga agabadde gatubunye ffenna emibiri. N'abaana bange bonna kati essanyu libabuganye. Kulaba nga essaawa zino tubeera bwe tutya eno nga mu kizikiza nga tulinga ng'ewantu be baateeka eyo ne beerabira.
naye nga gye tuli ng'ensiri zituluma naye kati tuli mu ssanyu lyerero okulaba ng'enkya tugenda kulinnyako mu mataala. Muveeyo. Ennyumba erimu amasannyalaze eno gye twafunye. Iye. Naye akatugenda kuteekako akumala emyezi 3 nkusuubiza. Iye tweyanziza nnyo Uncle Vicky. Ate kuba ngalokooye nno gwe tewalifukamiddeyo siibye mu ddwaliro bagambye weewala ebintu ebizito ate kati bw'ofukamira gwe kennyini ogenda kwezitoya. Okimanyi Mukama ali wamu naawe ate abeera n'abakkiriza. Era weebale butasuula baana abo. Abakazi bangi batuuka ne batendowalirwa. Naye gwe obadde n'ababo mu buli mbeera. So kiza yasaze n'akaviiri. Ate nga mbadde sinnabalaba. Waswa ani yakusaze akaviiri? Kimanyi nakajjidde wano wedda sinnalaba nti yasaze akaviiri. Watuwa ssente luli ne tugenda omusajja n'abasala. Baabasala. Musajja wa Shaluuni. Musajja wa Shaluuni. Owa Shaluuni. Sho wa Shaluuni. Kale. Nebye mufumba tebinnajja. Ali gaayidde ne bateekamu amalala. Kati mwotaddeko malala. Oli kyayi. Nsereko yakumye omuliro guno ne gumulema ne tumugamba ekibone omuntu akuma omuliro ne gugaana okwaka kyakola kyaba yakola. Nsereko nakkiriza. Nsereko ene defense. Nsereko twamugambye yakola emikolo mingi ku kkubo. So kati awuguzeemu okubumbujja. So tusaba byetusaba biweddeyo byebyo bannange siina bingi ati ensiri zo zikoze eki zigenze. Kiza kati oli bulungi kale mutegule ebintu nze mbaleke nga muyingize ebintu ate ngende neteekereteekera olw'enkya tukole ki olw'enkya tulabe bebinaatambula. Kati Uncle ebbaluwa nja gino nayo nkya. Ngenda kuyita wali kwerosi. Iye. Oba enkya ku makya onaasobola okumukwatiriza kyamaanyi. Kati enkya ku makya mukwatirize. Abaawo bulungi. Mukwatirize enkya ku makya ebbaluwa akole ki? Agimpe. Agikuwe. Omugamba ebbaluwa esenguka yagimanyi. Kitundu omulaga lisiiti kawempe. Lisiiti ogibuza kuba gye tujja olaga sente zaffe gye tusuubira myezi 3 gyewero ne bw'ojjako kamera